olina bubiri kitundu buleke sagala binsumbu waba tebuwera busatu bireke oba teweza buwumbi busatu bireke sagala wadi okyatugamba ng'olina ekirowoozo ky'okugulawo akawunti ya TikTok era oyagala ogifunireko sooka ozimbe kye bayita brand era omanye ogenda kugira mu style ki yeesittaza weba yeesittaza akasente sooka olindeko kasuubira kati naye zimba ekintu kyo bulungi nnyo beera nga naye nga n'oba okyogere tokoma kukyogera kikuyambe kiyambe n'abalala kati bw'onookola akawunti onetambula bulungi nnyo neba tennatambula naye nga waaka gw'okola mulungi eri abantu waliyo kampani ezigenda otandika okukutunuulira bwe zinaakutunuulira zigenda kukuwa emirimu nga ne oba olanze bulanzi n'oyogera ku kampani eyo abantu abo bagenda kwesiga ggwe bayinza obuteesiga kampani eri naye ne beesiga ggwe akoze eki agiranze yes kati abantu bagenda tandika okukuwa ssente kampani z'olangira olw'ensonga okola ebintu ebirungi bakilantisi bajja kisinza kale toyinza veeno otandika kweyambula ate nkoze eki teri agenda kukuwa mirimu baya TikTok tesasulanga yo wabula byokolerako bebikuleetera okuba nti osasulwa kati zimba brand yo olajja kugamba nze nkwa miliyoni 2 oba miliyoni 3 nange kitegeeza oba okoze ssente bannanga abali abadde bebuuza TikTok esasula etya sikeera ku makya n'oggulawo ssimu yo n'oteekako app ya TikTok n'ogala ssente zinajja nedda tala abyogedde biki by'olina okukola todda mu kweyambula mbu zinajja tojja ziraba so oteekayo content abanaakuyamba baba ambasada be banaava ne bakuteekamu akasimbi ate ogenda kukulaga kifaananyi kibi eri ensi bakuyita malaaya bakuyite musege bakuyite ki kati eri kampani egenda veri ekozese malaaya ni kati nze ndi profesa bagenda kujja bamanyi alumbye profesa soko olindeko profesa muki mu kusomesa mu nsonga z'omu kisenge profesa soko tomere babuli eziri ensonga z'aba profesa z'obadde ogamba ndi profesa olw'ensonga kati mu kusooka kontenti wange yali bw'ati naye abantu beebuuza lwaki pulani biwaayogera ekintu takirambulula lakikomyamuko nga wabagezi bokka nezija nga mbagondezaamu mpola nga mbanjuliza bulungi nnyo ensonga nakozesanga kye bayita keri bakiyita batya mpozi logic nakozesanga logic kati ng'omuntu okutegeera akagambo ako oba olina okuba nga obwongo budduka nnyo kyekimpisa profesa kyova nga okola vidiyo emu omuntu n'emuggyako naye ng'ate woba ogirambuludde obulungi bw'oti terina buzibu so bwekito bwekiri banne nno ye profesa gwe tulina ali wano alina ebiti nga bina ye mugagga wa Sam profesa oyo kati ebyobugagga byange byonna yakwata nze muwanika we umuwanika kirege oyo yakwata ensawo era kati yatuma muzamiru sebo bukulu nabo mujjako abakyala bagonza eri emmotoka gye wakangu yapulya nagikooye ebadde ekyo emipiira gyaddukadde ate nagana okupikamu omukka mwegyo emipiira gy'emmotoka bwe asikyagwamu omukka nga yodulomeza ojawa muzamiru nga bagitwala ngenda kikolako tofaayo don't care nkyala plan B naawe mu lugendo lwo olinamu ku bantu abakuyambyeko oba bakwatiddeko mwebali oba olaba mu buno obulamu bw'ensi si buli kimu nti oba okimanyi naye ne oba okimanyi era weetaagako omuntu akuwabula oyinza olowooza omanyi naye ng'ate tomanyi n'okola ekintu ng'omanyi kyekyo naye nebaga si bwe batyo badde olina okukikola kati oba mugezi n'otereezaamu so ate muntu kukugambako ate n'omukyawa ate n'omunyiigira kitegeeza abantu batu tubeetaaga mu bulamu bwaffe abatugambako wabula si abatusuusuuta era Saamu oba olina akusuusuuta eyo munnange akulimba era abanimba nze olwoli manyi gwe kasobola okukola ekintu ekyo nze ebisigadde nasigaza byakunoonya ssente ate nazo sizinoonya wabula nkuŋŋaanya kuba zo weeziri omugagga Saamu naawe mu lugendo lwo olina abantu abakubeereddewo ogamba bano bo bambeereddewo bannyambyeko mu lugendo lwange luno lwendimu wadde nkyase eyo bangi kyenyinza okugamba kubanga nze bwe tandika kunnyonnyola sitoole yange banjasulawo busozi naye nga mu bulamu tuba n'emikwano egituyambako bangi nnyo abangasseeko kyala plan by'omulaba oyo angasseewo tulina manager Eric ali awo Gary
Nansonyo kwa nalyo linnya lye. Kerie Eric ne esinga kwesa kwata byonna. Erabira. Ninawo n'emikwano bambi mingi nnyo. Abamu baŋŋanda, abamu si baŋŋanda nga tusanze basange nakuyamba for free. Naga Saamu kino nkikoledde. For free. Kwekityo bwe kiri naye nga bangi bambi. Kati singa omuntu ali eyo ng'alinayo omwana we nga yandyetaaze obeegattako, bintu ki by'alina okukola? Ng'aganya njagala abaana bange mukyala Plan B n'omugagga Saamu bamuyigirize. Kituufu waliokko bw'oyogera bw'otyo nti nze nyinayokko n'abatera okunkubira ku masimu. Era abamu bakyala abamu baami naga Saamu nyina omwana wange bambi naye abeera ku ssimu nansaba essimu njagala kulaba Saamu n'abeera ku ssimu ng'anyumirwa nnyo byokola ki byozannya. Naye ebiseera ebisinga ndowooza banteeseganya kubanga waliwo abaana abato nga bo basoma kitegeera kati kiva ku nteeseganya yo na muzadde we olidde biki naye nga wemba nga muteeseganyiza tewali kikola ki kigaana kina buzibu bonna. Kati naawe singa omuzadde ali eyo ng'alinayo omwana eyo, bintu ki by'ayinza okujja naye nabyo nga yeetaaga omuyigiriza bino? Ebimuyigiriza biriwa? Waka gw'oli mu kukola kale oba Profesa taŋŋamba awo. Naye nze waaka wange nga gwe ntera okukola asukako ku myaka gino egy'abato bano. Kale tubale nga si w'abato. Kuba waaka wange gwe nkola bano mbokoze ebikolobero mu nsi neetaaga okulongooka mu mutima oba essuubi limpeddemu neetaaga okuba omuntu gwe njogerako naye osobola vidiyo yange nekuzaamu amaanyi. Nze mune mbadde ndi kutabula katwa naye naye vidiyo yo yabo. Kale ayinza osooka ogimala ogiraba n'amala n'akanywa. Tasobola bimala gino. Bangi bankubira bambi nanga Plan B kino nakiri naye ku nsonga ekyo nyinza okubagamba nyinza okubategeera ddamu ozipureyinge zonna onoomalirayo naye onoolaba vidiyo zijja kuba 3 ojja kuba ofunye ansa gye weetaaga kuba buli kimu nali nkyogeddeko. Kati tulabyeko ku ba TikTok ab'enjawulo nabo bakozeewo ku zi concert. Namwe mulina enteekateeka yonna ekolayo ku concert yo? Guno omwaka tugenda bba concert babeere bagumu balinde babeere bagumu. Uncle Sam, Mugagga Sam, nteekateeka ki? Omwana w'omwami, omwana w'omugagga, omwana wa bidodolo, omwana wa bifeekeera. Ntokyayo soka tumalirize. Ebyantisi bya kamera. Bayinza okugaa nti omugagga yakwokyezza. Nananiko okunjigga. Tumalira wano era interview bulungi nnyo njagala nkuwe ku ssente bambi oyagale kyogere ng'otunudde wali banange bwe nva ku interview eno njagala mwokyewo ku kasente kyo nkyogedde wano naye bw'abagamba nti saamwokyezza aba abalindi nze soogera mukwano soogera kigambo ne sitakituukiriza nkumanyi kishigire mu kusooka nakugamba okutwala eyitale ng'olowooza nsaaga ogenda okulaba nga tutuuse bwe nti ogenda kugira okwokyawo ku kasente Bwana asalawo ba milioni kinazi nakolera kuba badde bisanga Saamu ojja kuba onzadde. So bannange be bagenyi bange benyina olunaku olwaleero. Bugambo ki bwe mulekera abafaani bammwe? Obugambo bwe kati nze nganze ngenda kugamba bano abakyala. Bagambe. Kale kankitwalire wamu si bakyala bokka. Njagala mukimanyi mu bulamu bw'ensi eno abantu abamu tebajja mu bulamu bwaffe oba kubeera naffe oba nga batwagala ebya siriasi. Oli najja mu bulamu bwo nakola ebikyamu byonna ate n'ofuna ky'oyigamu. Kati njagala kye tuba tumanya mu bulamu obwo si nti buli ajja nagamba ne Plan B nkwagala aba akwagala bya ddala. Aba alina ekye kyayisaawo. Kati ate bwe ekyo kyayisaamu mwoba oyigira omulala agende okujja ng'ate oli kyeyayisaamu ontasobola kikuyisaamu. Uncle Sam, omugagga Sam omwana w'omwami.
bagambe ya akagambo ng'omugagga wabeera. Nze akagambo kenyinza obagamba baganda bange ekikulu byonna wano kyenyinza okusooka okwogerako nti wano olaba Uganda eno mulimu ebitone bingi nnyo 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 nnyo. Olaba Uganda tuli talented lwakuba nti obuzibu bwe tulina abamu balemererwa okwezuula n'okulemerako. Muvubuka yenna ali eyo ng'olina talent yonna gy'olina, kuba musambi wa mupiira, kubeere muyimbi, kubeere dansa, kubeere comedian, kubeere kyonna kyonna ky'oyagala okuba, kubanga talent bw'ogiremerako esobola okukuwa kirawo n'owuunya n'okwewuunya. So omuvubuka yenna ali eyo nga yonna kyonna ky'okola kiremereko era wekkiririzeemu okole n'amaanyi. N'akalowooza akalala baganda bange mwenna abandi abafaanizi bange abangoberera n'abasuubira okungoberera n'ababadde tebannaba kutandika kungoberera banayinze mu ngoberere bampita Samuel Asho omwana w'omugagga anyiigidde oba onnyiigira ku lulwo sirina mutawaana muganda wange. Olede nyambadde essaati emalako emirembe ate kati era namwe mubeerawo mumaleko emirembe kati so omuntu annyiigira njagala ati njagale bw'agazinga omuntu bampita Samuel Asho omwana w'omwami. So banange mbaagala nnyo mwebale buli kimu bambi kyemukola mwebale twagala nze ne mukyala wange Plan B waali buli kimu nsubire kitambula bulungi tukyabawo ebirungi bingi tukyabireeta tubaweereza. Mmanyi TikTok eno mwagaye nti mushuutinga ekintu ky'akasente kano mukikola mutya? Kuteekamu equipments material ekino tekibasoomoozaamu nfuna obulango nekyo sookyogera okankyogereko. Obuziza ekibuuzo kirungi nnyo 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 nnyo. Kizibu nnyo okuteeka mu kintu ky'otakola ki ky'otafunamu. Sijja kugamba kubanga TikTok nga bwe nkugambye tesasula, naye waako omulungi gwe tukola n'emikwano emirungi n'enneeyisa gye tweyisa obulungi eri abantu tufuneyo ku bulango. Bwe tufuna obulango obutuyambako facilitatinga bino ebintu bye tukozesa biki kuba tukola zi shoots ez'enjawulo ebimu nga byetaagisa na ssente. Manager si bwe kiri keri obwokulanga ne tulanga tusobola okulaba nga tubeerawo. Era bonna abali eyo nga mulina emirimu bulango biki tubikola bulungi. Twagala twekwekereza tubikola bulungi wadde ndi mwana wa mugagga naye obugagga mbuteeka wabbali. Tulanga bulungi tusobola oku advertisinga businesses companies buli kimu. So twongere twagala ntulaga omukwano. Simanyi oba ekibuuzo nkizeemu. Buli business tugiranga kasite banga si ya bufere. Bano abatunda eddagala tebajja. Eddagala eryaki? Tukomyawo mukyala wo mu nnaku 2. Tukomyawo omwami wo mu nnaku 2. Ng'era kuba munene tulanga business gatuzaalira miwunyo. Omanyi nga weekakasa kituufu omwami wange ogenda kumuza akabemu enkaaba 2 agenda kukomawo. Anti ebiseera ebisinga olaba business nnyo nnyingi nnyo mu Uganda bwe bakuwa omulimu nga TikToker influencer ebiseera ebisinga lwo bakasitoma baba nga bazze ku lulwo bwe babafera tagenda kugenda eri ku company aba anoonya ggwe ne bapoliisi era bagenda gireeterani kuba ggwe yakakasisa ku ggwe abamu basooka natukubira amasimu n'abuza Saamu kulabye ng'olanga kino banaaba ettaka bituufu kati gwamuwagga ahead nti bituufu oba byaki kati ekyo kye naggambye nti omuntu ajja gy'oli okuwa akalango nga teyeesize kampani eri naye nga yeesize ggwe. Yes, abalina zi businesses ezimu bayitirivu era oli asobola okuyitako ng'oli wattaka ng'oli neiba we naga akaŋŋende ewa kitiibwa okitegeera kuba yeesize ggwe alanze teyeesize oli. Ekitubu kiba. Mutambuddeko mu mawanga ag'enjawulo ne mugendako e Nigeria mba TikTok ab'enjawulo. Bintu ki bye mulaba bali abeeri wano be batusinga oba ffe tutannaba kukola wano? Kibuuzo omwami wange kuba nsinga kale kangonzeemu kuba TikTokers ab'enjawulo kale bye musisinkanye kuba bye mulabye ku content wammwe bintu ki bye mulaba nga mutufu bo babitusinga wano nga ffe twetaaga obikolako? Ate ky'oba omanya ndowooza ffe nga ffe sijja kulimba tuba tuzze embyaliro life Saamu sinaba kutambula nnyo nti ntambudde nnyo ekiri awo naye ate nnyina ku mikwano egitali wano mu Uganda emikwano mu nsi ez'enjawulo ng'ebyaddala nga sigamba nti oba ki Nigeria nyina mikwano egimala tugifunira ku internet nga bwe tukola content waffe naye bw'otunulira bo abantu mu nsi ez'enjawulo abasinga bali supportive nnyo 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 kikyasinze otubulamu wana bannayuganda ebiseera ebisinga osobola olaba ekintu kya munno n'otunula eri ebinkwatako kitegeera naye kasita mweyagaliza musobola okwekulaakulanya ate nga tulina ebitone. Olaba nabadde awo naka video ke nakozeeko ku TikTok yange nagambye olaba Uganda eno mulimu abantu bangi abalina ebitone abali talented. Njagala okawulirize bulungi Uganda eno giraba
mulimu abaana bangi nnyo abalina talent. Naye okimanyi nti abaana abalina talent ebiseera ebisinga tesiba akabi. Ate nga abatalina talent baakabi. Olowooza ebiseera ebisinga kati kiva ku ekintu ng'ekyo. Ne baana bennyini abagaba zino za awards ezo ziraba tezigirako ssente. Batera kukuwa kirabo ne bakikuwa bwe plan bwe bati. Naye singa bakwata ezo award ne banoonya abaana abalina ebitone ebya ddala ne babawa awards ezo zibayambako okwongera okukola n'amaanyi okulaba nga tutumbula eggwanga lyaffe tuliteeka ku top. Naye gwe buli omwana abeera ng'akola ekintu ekirungi naye nga mumusenza luti mumuzza wabbali eri bwe buti. Ne muwa omuntu watakigwanidde kubanga era award ozira zibaawo. Bagenda okusoma bagenda owangula award amazima amatuufu omwaka otolina kyolaba. Tolina kyolaba kyakoze. So ebintu ebyo twandibikyusizaamu abalina obusobozi jasinze eddoboozi lyange egattako bugasi. Abalina obusobozi ne munoonya talents mu baana ne mwongera obba motivating obba ku birabo ebiyinza obbakola ki obbasikiriza. Kubanga gambye awali tegirako ssente si ssente ne bagikwata ne bagikuwanga ggwe. Togenda kudda mabega. Era bampadde kino. Kitegeeza kino kyenkola nyina kwongeramu ki? Tulina okusobola okuzimba eggwanga lyaffe muganda wange. Nze ndowooza yange.